Abantu bakoze effujjo we bakakanye ku mmotoka ekoze akabenje n'erumya bannaabwe basatu ababadde bagenda okuziika bannaabwe abaatomeddwa mmotoka mu kifo kye kimu. Bakakanye ku mmotoka eno ne bagikuba amayinja n'okugibbako ebintu nga bino byonna bibadde ku social center e Mengo mu Kisenyi. Abakoneddwa baddusiddwa mu ddwaliro nga n'abadde tannatwalibwa mu kiseera we tutuukidde tusanze alaajana. Sajja yakolaga mugongo mukubye nnyo. Okuwulira ng'ekintu kitukuba nange njabula ag'enkumi ttaano kuzigenda okuziika naye sikyaziise olw'ensonga bakyali baffe bavuga olwa accident. Bano takisi z'emmotoka bazigole mu kibuga teziryamu nafuweza muno. Owa takisi avudde agenza okulinnya puleeti nga tebangamu. Era ekikoze nga puleeti ebadde pikipiki ebadde ki awo era nga kubaddeko omuntu kati omuntu abaddeko agenza okwetaasa ennyo okudduka nga kigege yamaze ddukola ki omukuba naye okuba eki ne piki nekola ki nemwebakira. Abantu abadde bagenda okuziika bategeezezza nti kino kivudde ku luguudo olufunda era ne basaba gavumenti ebayambe ebakolera oluguudo. Enguudo temuzikola mubakoye gavumenti etuyambe. Poliisi ezenejjawo emmotoka ekoonye saako okutwala abadde tannatwalibwa mu ddwaliro. Mathias Sebwato yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.